Lindwa tulaba ku kiro lwa mwana mulenzi Babijje Nsolo Nkambwe lumaze ne lutongozebwa naye nga wobimanyi bulijjo tufuna omuntu oyo ate ne kiva mu kamwa ke Babijje ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Tulaba ku kyabagenyi baffe tulabirawa omukulika ekkubo Tulaba ku ki? engeri gye ndi omuyimbi ye nnyanjula yange. Babijje yani? Babijje ndi muyimbi wa Uganda n'ensi yonna, ndi mukubi wa bivuga, ndi producer yoyo Babijje, amanya amatuufu bambita Buyinza Julius. Babijje amaze mu industry myaka emeka? Emyaka kati girabika giri 4 ku 5. Oyina ennyimba meka? Nina album 3. Eno album erimu tulaba ku ki ya kusatu naye nga album bagiyita Nambi yeriko n'oluyimba lwa tulaba ku ki. Oluyimba lwa Nambi lujja kujja maaso awo. Album ya kusatu. Album yasooka gye bayita Tombuuza, nazzako album nga bagiyita Emirina. Kati eno yeyokusatu gye bayita Nambi Kyosiga. Album ebeeramu ennyimba meka? Album ebamu ennyimba nga 7, 8. Kati nze engeri gye ndi producer zange zirimu nga 9. Awamuze ennyimba mmeka nga tutaddemu ne tulaba ku ki? Kati abamuzi bange ennyimba ng'ennyimba 20. Babijje tuli mwaka mupya, tubuulire ku plans ze z'omwaka guno musical. Musical omwaka nguyingidde ne album yange ya Nambi gye nkugambye. Nsoose kuta oluyimba lwe bayita tulaba ku ki olw'engoma eŋŋanda video gye tuzze okutongoza leero. Tuzze ku premieringa video waneeno we tuzze. Video premiere kyeki eri omuntu wa bulijjo? Video premiere Uganda ekitegeera bulala n'ensi z'ebulaya zikitegeera bulala nti Uganda otongoza video yadde nga yazannyeko ku TV. Ebulaya osobola otongoza kitannazannyako. You premiere what is not yet played. Naye kati tulina ogendera ku Uganda nga we tuli. So nzize ku premieringa video like kujanjula eri abantu. Nzize kujanjulayo eri abantu. Alright, bwatyo Babijje katumwagaliza ate ebirungi tukusange munda katumusange munda ate tulabe engeri gy'alyamu ssente but meanwhile tujja kuba tugenda maaso ne interviews z'abantu ab'enjawulo abazze okwerekerawo Babijje gatako mpozi n'abo ate abazze okumuyimbirako. Okyaliko program tusaasaanya amanya bampita Kimra nange kanneesogge munda eno ndaba ate kitambula kitya tovaawo. See baby, Dayate. See baby. Brapa, skibidi nana. Ba. Skibidi nana. Nobody nana get on nobody dance again. What we come on nobody man nobody. Wait, and no kuluba. Only pokuluba na. Pokuluba. And no kuluba. No kuluba. One themselves. Omuchara yagala action. Adano rampa papa. Amasasa biri mubanga. Wansi mu kigere. Buka de TV. Abayimbi ab'enjawulo ba representing olwaleero mu kizimbe. Nina gwe nengere, how are you? I'm okay, how are you? Amanya gwani? Patricia John. Obadde olaga wa? Nzize wano. Genda otuule obadde olaga. Mbadde ngenda kufuna okutula nze performing.
Okay, amanya gwani. Patricia John. Patricia Jones industry ogimazeemu bbanga ki? Mazembe emyaka ebiri. Okola DVD premiere oba oyinayo? Nedda sinabategeka naye nga very soon. Biki by'osuubira abantu babuulire resolutions z'omwaka guno ng'omuyimbi? Nsuubira okuleeta music omulungi kubanga nkimanyi abantu bobeera ne music omulungi bakwagala. Sebo bampise General Van Allen okuva Mbalala nze Kampala mbakuba omuziki mukiwulire nze ne Babi Joe kitegeera otya oyimba nyimba ki oyimba nyimba nyimba enyimba za dance hall ne za lavo kitegeera tuwemu kunabe nakusobize I'm sorry ebyolikwenda tabine I'm sorry yadde wagenda mu nnyonyi nsaba okomewo mu nnyonyi kakati njagala nkubire freestyle ku luyimba olwo luliko babije Jonathan Allen Becky B Saddam Samkika Batista 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 akikubye oba nedda alright tukyagenda maaso program tusaasanya tuli ku video premiere babije bagita tulaba kuti we are having fun olunaku olwaleero bwe tutyo we tuba nga tusaasanya sene nga tusaasanya ensimi aliwa bebi azinye ogamba otya Ndi bulungi ogamba ki? Ovaawo obeerawa? Mbeera Ntebe. Babije omumanyi? Babije kyali wange ndi mutimu Babije. Oli faani timu Babije? Ndi faani nnyo. Kiki osinga okwagala mu nnyimba ze? Wanje? Kiki osinga okwagala mu nnyimba ze? Byayimba binkolera. Byonna byanyimbya byonna binkolera. Tuyimbiremu kwako ha? Obeerawa? Mbeera Makindye. Kiki osinga okwagala mu nnyimba za Babije? Ako kennyini akaliko kowulira. Kakujjukiza ki buli w'okayimba? Baawe yali akubuuza bingi. Kanjukiza bingi kubanga kayimbira muganda wange. Obanga olimu akantu ne Babije tubuulire. Nedda. Oyo mulamu wange mulamba. Tumirako kuba kulaba ku Bukedde TV ng'otunudde wali. Tumira muganda wange Brenda gyali e Germany, netumira omwami, netumira omwana we, netumira abaana bange, netumira n'omwami wange, netumira ne Babije yennyini nga ye. Kiri kitya? Kiri okay. Alright, tugenda mu maaso tukyagenda ne happiness ne interviews ez'enjawulo. Abayimbi bangi obalaba bagenda mu maaso n'okupafominga olunaku olwaleero naye nange ngamba tombuuza abeera gakulonda tombuuza ti buli wempita lwaki onkuba ebiiso ng'okimanya ate nti Babije ndi muntu mukwano neyanziza mu lujja lwa kitango taddemu embavu mwanyina tonswaziza maziga gankulukuta nga mwenya onfudde omuko w'ensonga nakola ntyanze omuntu nga gwe nombalamu omutuusi
adibidde kumpya agono mbemukirano naye gwe nonkangaza n'ofuula omusajja walalala kanegote n'enkoko yange kanjemise enkoko y'omuko tegaba kumbula nandibadde mbibyamu walalala tegaba kudduka nandibadde nyenyamu kanegote mwana wa mama kanegote kanegote mwana wa bobwe kanegote tulaba kusha bagenyi baffe tulaba kuki tulabirawa mukulike kubo tulaba kusha bagenyi baffe abako baffe tulabirawa muyogeyogesebo. Okay, webityo webigenze program tusaasanya mbeera nga Kimera Kimura okubeera nga njikutuusako buli Lwakutaano sawa zibeera 10 paka sawa 11 Bukedde TV1 ez'olweggulo wobeera onkwatira Baby J mumulabye ya Baby J agamba nti oluyimba lwe olwa Beautiful Baby lwe yayimba ate Eddie Kenzo yalukwata ne Gravity ne balukolamu oluyimba lwa Obasinze. Baby J producer era ya producingirako Eddie Kenzo ennyimba ez'enjawulo okuli ne Nice and Lovely a producing deko Rema muka Eddie Kenzo ennyimba okuli nyingi nnyo zesinza kumalayo but ye agamba bakwata oluyimba olwo ne balubba ne balukyusa mbukyusa ne batekamu ebigambo ebyabwe bingi nnyo olutalo mugenda kuba mululaba mu maaso awo naye ate byonna nja kubanga mbibatuusako ono mu program tusaasanya newankubadde yakulya ssente yakulya nsimbi nja kubanga ate mbatuusizangamu olugambo olw'enjawulo oba ebintu ebyenjawulo ebinabanga bifudde ku entertainment industry bwentyo wendabise olunaku olwaleero mbagaliza weekend ennungi kyembakubiriza nti temunywa ne muvuga ku kamera mbaddeko ne baana abalenzi okuli Farouk mbadde ne Michael nga naye abaddewo okukikwasaganya mpolampola editor wange ate nga producer wange Agnes Acheti wali eri ate Brasio ye mu graphics nakikwasaganya bulungi nnyo nsigadde Kimera Kimura tukwatagane next week enkya weekend temukyerabira weekend yatandise leero temukyerabira.